Newankubadde nga aba Uganda Judo Federation bawaayo amannya 17 mu kakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga Uganda. Babawaddeko abazannyi babiri bokka okukiikira Uganda mu mpaka za All Africa Games ezaggiddwako akawuuwo mu kibuga Accra mu ggwanga erya Ghana. Talikaza Zubeda okuva mu Uganda Police ye mukyala yekka ali ku ttiimu eno egenda okukiikira Uganda. Njagala otegeeza Bannayuganda tubadde ne training emala, twatandika okwetegekera this tournament last year. So akaseera konna tubadde tukola kye tusobola era tubadde ne training emala egigenda tusobozesa okuperforminga obulungi gye tulaga. Tiimu eriko ne Nakajima Akira awangalira mu ggwanga erya Japan era mu kwogerako ne Salt Media agamba tazze kusiika binyomo. I was doing training many training in Japan. Then I get many skills. Then I want to win the African Games. I want to be the #1. Then I'm going to take back the gold medal. So please check me. I'm going to win. Kubabiri bano kwogatta omutendesi waabwe Aaron Achiko wamu n'amyuka omutesitesi mu Uganda Judo Federation Otalitina Dillon era basuubizza nti Uganda ejja kukola bulungi. We are moving the national team and my team is prepared. We did not start yesterday but we started last year. So my team is ready. We have been going through vigorous training to prepare them for this competition. President wa Uganda Judo Federation Captain Musitwa Mulasa akalatidde ttiimu eno okweyisa obulungi era n'asaba gavumenti okwongera ensimbi mu byemizannyo. Abazannyi baffe abamu basigadde batusaba tufune abazannyi 17 ne tufunyeeko abazannyi 2 bokka. Tetunenya National Council of Sports efubye okunoonya ssente naye zibuze. Kubira mulanga gavumenti yaffe ddala batuyambe n'emizannyo bagirowoozeeko. Ate emizannyo gyonna bagitwale kyenkanyi kuba judo ne bagiwa abazannyi 2 bokka nga waliwo disciplines endala ezituta abazannyi 15. Tetumanyi criteria naye tusaba gaffe bwe tugamba nti nnyama ntono kaana eri mu nkwawa katugende n'ababiri baffe naye nga kwaba 2 bonna bajja kudda n'emidaali. Uganda yatandise bulungi mu mizannyo gya All Africa Games. Nga mu cricket Uganda yakubye eggwanga erya Kenya so nga mupiira Uganda Hippos under 20 bakubye Nigeria ku goals 2-1 nga timu ez'enjawulo okuli ab'emisinde ab'ebikonde n'emizannyo emirala batandise okusitula okwolekera ekibuga Accra mu ggwanga erya Ghana. Abel Kitaka, Salt TV, Omuzannyo.